neyanza nnyo okusooka katandike n'ekya Muhammad Mwanga Kivumbi yakera ku makya ebifiibi by'abannaabwe ebimu n'abirangirira atyo esi ye kakwana olya kundoza ne kazibu Bashiri Mbazira bamuteekako waliwo omukyala watera obuukabuuka era ne mukwano gwa Mpuuga lisiki ga baagigezza kuliko Mpuuga kuliko abo bakulembera eyo DA ne alliance yaabwe be bakulembeza. However ebyo byonna nno mwana tukumala budde nze nabuuzaako abantu kyensaba abantu ba NUPC mu bubi twetaaga kye bayita strategy of kujja mukulembeza ali mu buyinza ali mu buyinza mu ntebe so si bigambo ebirwanyisa ate abantu ababeetoolodde because mwe temunnakwata buyinza kutuuka kukula kusonga mwoli nono mwe mukyali mu struggle nti mwetaaga omubi yenna n'omulungi so kali bukera ku majano g'ekifo kya Gunde ekifo kya Kanawudde yenna statement yakomekereza nga twetaaga infatisi efo nga 10 out of ababaka ebitaano gwoyagalako 10 kati gwoba ogenda kukyusa ggwanga ki kitegeeza nti bano abantu banoonya bunoonya byakwekwasa soka twakkiriziganya abasinga nze n'abatti abalina entegera ng'eyange tebalina strategy tebalinayo n'oluga bo bali otukunga abantu woyo ekijja kijje tulabise kati olwokuba tebalina strategy mwe baleetedde ebintu nga bino tandika olangirira ebifo bikalu naye nga ababina balina kaadi zo tebazizzanga ate ne mu parliament batuula very good ate era nga mubuliyo ne bagoba mu pate omanyi baga musango omukadde gwe gusala omupya gwe ne bagoba mu pate ate mu parliament obafulumya yulimu lebo MPs abenaale ne basigalayo lwasongulya baga kituufu bajja wano ku pate naye ate baatuuka no bakiise b'abantu si babibiina kubanga era Abedi Bwanika yavuddeyo n'agamba nti Kyagulanyi ne pate yesibe bamulunda sibe bamulunda be balina omugamba nti kati va ate sina Abedi Bwanika yekka bonna ababaka bali mu parliament tebalondebwa kaadi era abantu balina okukimanya nti gwe kaadi gy'ofuna kibanga kisumuluza ekikutuusaayo naye tulondebwa abantu kyokola nowe n'alemu wajja naye n'akwata kaadi nga yeyina amaanyi agenda lwa naye tulondebwa abantu tulondebwa pate kyokola tutuuka eri ebya pate bate era ffe tulumwa nnyo gwotuuke n'osigala ng'olwana ntalo ez'ebibiina ng'ate twakutuma ogendeyo eyo otukiikirire otusakire n'okutubudaabuda byebintu bisatu omukulembeze by'alina okukola naye ekisinga obukulu nti bano banoonya byakwekwasa nga tebalina strategy nti kati balinayo omwezi ogujja tugenda wano omwezi ogujja tulina meeting za kino bwowe meeting ezaabwe zebakuba simanyi bannayefiri gundi mujje tukubembe olukuŋŋaana tubawadde ennaku wezi enkuŋŋaana ezaabwe zebakuba zabuzaabuza eri mutwe yali ku mumwa naye nsaba ekintu kino lumu bakwata Nyanzi twali tulinayo tutudde ngamba abantu ndinze nsaba Nyanzi oyo bamute nga alaga nti abadde muwambe yajja maama waite ennaku bbiri ng'abuukabuuka kwega tubanga ono gatwali etusindisa bigere kati kyensaba ne edi mutwe bajja mutulaga nga bamugjeeko ekirivu wabadde alina kapaati nga bamugjeeko naye njagala akomyewo ng'alaga nti abadde muki muwambe naye waliwo okudda nga yenna kegayinsikya kyekyo aba yakamalawo ennaku 3 n'agula Lamborghini aba ayinza okuva eyo nga byakola birala so kati tunna kyekiri tulowooze ku byagundi firi naye bwe tugamba firi tulowooze kuba bakwata abantu eruwuuka waliwo be baata ne bakoma ne bagula ku mamotoka n'amayumba ne bayita emyezi mitono abamu ne bakuba n'embaga naye nga babadde babakutte babadde mu kkomera so kati nga bwe nagamba nti bakwata Nyanzi ne bamuta bakakase nti Nyanzi bagenda okumuta ng'afaanagana omukwate kati ne edi muto bwe tusaba bagenda okumuta ng'afaanagana omukwate bali tuleme kumanya ati kati kiki so back to the issue nti bana abantu tebalina nnyo strategy gye bakozesa to develop issues era yensonga lwaki ffe tukakkanusanga nedda otusobola kutandika langira ebifo by'abano that is zero strategy tosobola wola okulaba okugeza nga bw'oleese ekyebutambala ewu ekyokubiri Mwanga Kivumbi where did you come from si mu bubi buli omu abaako amuyambi nekyogamba mangu ago weerabidde empugu otuuke n'okufuna amabuuti nze ebyo ebintu mbyewuunya kyeva ngamba nti ebyobufuzi bituuka ne bifungula omuntu oyasoma n'ayibira ng'oyinza okugamba talinamu yadde respect so kati kyembadde ndowooza oba kyembadde nze nsaba nti gwe Muhammad Mwanga Kivumbi naye tolina credibility oyo omusajja mpuuga ebyo tojja kwogera byeyamukolera personally kuba ffe abamu tubimanyi byafuuse na luyimba naye bannange tufunemu ku nsanga bannabyabufuzi
toyimirewo kati abwe kibatta kaadi ne bwe tuyita obufofofo n'atuuka okkunama n'ayogera ebyo byonna byayagadde mu butuufu teebereza n'olangira omuntu n'osimanyi biki n'osonga mu bantu n'omugamba ajje yeetonde naye neki ekimwetonze omanyi omusango mbu butavunnamira pulinsipo anti bo gwe bakkiririzaamu omanyi abantu waliwo gurupu ezimu zirina obuzibu bw'oba tokkiriziganya naye